President Yoweri Kaguta Museveni ne Cabinet basazeewo okuwaayo kampuni y'ebyempuliziganya ya UTL eri bamusiga nsimbi okugikulakulanya. Enteekateeka eno eyanjuddwa minisita w'ebyempuliziganya ne tekinologiya Frank Tumwebaze ku Media Center mu Kampala ng'ategeeza nti gavumenti okuwaayo kampuni ya UTL kiddiridde okunoonyereza ne bakizuula nti kampuni yali yeetobeseemu emivuyo egyagiviirako okugwa. Zaaleeta ebiwandiiko byabwe zisaba okuba bayinvesita kuteeka ssente mu UTL. Era Cabinet nekkiriza ne minisita yemugamba akolagane na ekitongole ekibayita Financial Intelligence Authority. Ategeeza gavumenti bwesigaza emigabo ebitundu 3% byokka era ng'etandise okusunsulula mu Bagenda okuddukanya kampuni eyo nga investor n'awangula wakuweebwa layisinsi ya myaka 20 kampuni esobole okwezza obujja. Era Cabinet yakkiriza ekitenso UTL okusaba layisinsi empya okugenda mu maaso ya myaka 2 olw'okuba kiyamba ba investor okufuna confidence. Mu ngeri eminsa Tumwebaze ategeeza nti Cabinet yasazeewo okufuula eddwaliro lya Kawempe Kiruddu ssaako ne Naggulu ng'amalwaliro amanene kiyite referral hospitals kiyambeko abantu okufuna empeereza ey'enjawulo. Ekyo kiina ebintu ebirungi bingi. Amalwaliro gafuna budgeti, amalwaliro ago gafuna bakugu, era kiyamba okukendeeza omujjulo ogubadde mulago gw'abantu. Ate Sheikh Kamoga atusiddwa ku kkooti ya Twitawa ku makya ga leero mu bukuumi obw'amaanyi okutandika okuwulira okusaako okw'okweyimirirwa. Ayingiziddwa kkooti ng'ali ku mpingo nga kkooti ebadde ekubizibwa omulamuzi Christopher Madrama ejjudde n'ebibuga ab'enganda n'emikwano. Puliida wa Sheikh Kamoga Friday Roberts Kagolo atandise n'okutereeza ku myaka gya Sheikh Kamoga era kkooti nekkiriza. Ayanjulidde kkooti abantu abagenda okweyimirira Sheikh Kamoga okuli Sheikh Sulaiman Kaketo, Haji Hussein Kyanjo yali omubaka wa Makindye West, Sheikh Nyendo Ayubu ngono musomesa wa IUIU n'abalala ng'asabye kkooti ekkiriza omuntu waabwe okweyimirirwa kubanga mulwadde alina okujjanjabibwa. Ensonga ze zaataddemu nti akuze myaka 66 mulwadde, ebbaluwa y'obulwadde ebaddeko ya ripooti y'obulwadde okuva eruzira dokita yamukebera n'asanga mulwadde takyasobola kubeera mukomera nga mulwadde. N'ekirala nti apiiru ye tetumanye eriwirirwa ddi. Omulamuzi okuwulira omusango akwongezezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno era nga kwolwo lwagenda okuwa ensala ye. Oluvannyuma Sheikh Kamoga alinyisiddwa emmotoka y'amakomera n'azzibwayo eruzira mu bukuumi. Yo kkooti etaputa ensonga za ssemateeka ku Twitawa olunaku olwaleero ewadde ekiragiro kkooti ewulira emisango gy'obulyaake n'obukenuzi okuddamu okuwulira omusango okuvunaanibwa omusuubuzi w'omu Kampala Haji Hassan Basajjabalaba ne muganda ye Muzamiri Basajjabalaba ogubadde gumaze emyaka 5 nga teguwulirwa. Ababiri bano bavunaanibwa okwekobaana ne bagaana okusasula emisolo gya gavumenti n'okujingirira ebiwandiiko by'ekitongole ekiramuzi nga baagize bakulira kampuni ya Group ne bagaana okusasula ensimbi obuwumbi 2 ku buwumbi 142 gavumenti yabalirira bwe yabajjako okulabirira n'obwannannyini bw'obutale obw'omu Kampala wakati w'omwaka gwa 2010 ne 2011. Senga omuntu aba ayisibwa mu nkola etali y'amateeka ate nga eddembe lirinyiriddwa naye nga balinyiridde eddembe eryo bitongole byennyini ebya gavumenti ate birina okukuuma eddembe eryo, omuntu oyo yeekubira enduulu mu High Court. Bo abaddukanya ekkomera ly'e Luzira basabye omulamuzi Rukamba Mwine okubayamba ku kizibu eky'omujjuzo mu kkomera lino. Robert Munanula ngono komishona w'amakomera ategeezezza nti omujjuzo mu kkomera eryo guviirako abasibe okubeera mu mbeera eteyagaza. Our total population in prison is 52,317. So, my Lord, we are 3 times more. Okwogera bino Bamwine n'abakungu abalala mu kitongole ekiramuzi badde bagenze mu kkomera Luzira okubangula abasibe ku nkola ya pre-bargaining. Omu ku basibe nga Wilson Obote ategeeza nga batulugunyizibwa nga babakako okuwaayo obujulizi. My Lord, there are cases where suspects are tortured to extract confessions. And courts of law are based on such false confessions among evidence. Mu kubaanukula Bamwine ategeezezza ng'ensonga zaabwe bwaziwulidde era nga bakuzikolako kyokka n'abakuutira okujjumbira enkola ya pre-bargaining. Gwe kennyini gwe baawaawalira omusango n'oli gwe watuusako obufune oba obulabe. Abantu abo basatu mu nsonga eno balina okutuula awo ku mmeeza bakkaanye ku nsonga eno ey'omuddiiro.
Bo abatuuze abasoba mu 8 bali mu kugobwa ku siko ya mayiro z'ettaka 20 e Bunyolo balaajanidde gavumenti yesooke balirira ensimbi zaabwe nga tebannaba kusengulwa. Bano balundirako ente n'okulimirako ng'ettaka eryogerwako gavumenti yagala kuliwa investor alikulaakulanye. Tuyina ente ziitu nibabala emitwalo 4 ejo mitwalo 4 y'ente nituza kugiteeka nkayo. Mukina akulira ekitongole kya Uganda Investment Authority Kaguhangira atuuseeko awali ettaka lino okwogerako n'abatuuze. Abantu balijemu bataza kumaraho ebindi biro abo kuba tuyine kutunguuka ekigendererwa ky'itaka eri kakuli kuleeta entunguuka omunsi ya Bunyoro. N'abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka eno kyokka abatuuze ne balaajanira akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire okubayamba. Exercise is going to be followed by several engagements of meetings so that these people live peacefully. Turubwenyi turi abantu 8-10 ate mwena ngo tuzeyi bantu mwe government mutuyambe. Ettaka lya government lwaki tetuyamba netuleka nze kyansaba government kyokka. Abatuuze ku kizinga ky'Erwamunnyo ne Masaka abasoba mu 8 bakkiriza okusengulwa okuva ku kizinga kino gye bamaze ebbanga eddene oluvannyuma lwa Major James Niwagaba okubategeeza nti balina okuva mu kifo ekyo kubanga ebyennyanja bibizaalira. Enteekateeka za okulongoosa ennyanja zajja ne ziba nti baateekeddwa okuba nga bavaayo ku buzinga obubiri Makusa ne Rwamunnyo kwe babadde babeera. Twandiganye genda naye looni baatugamba amaato nibagaasa. Basenguse ne bagenda ku mwalo gw'Ekigungu oluvannyuma lw'omutuuze omu okubawa ettaka nga baakusasulayo emitwalo 3 buli mwezi okusobola okukolera mu kifo kino. Okuva ku kkanisa okutuuka ku ludda luli Ntebe Municipal Council lulizaavinga lusigalewo ku lw'emirimu gy'ebyobuvubi ebigenda okugenda mu maaso wano.